Tukwaniriza ku mbeera y'obudde okuva mu kitongole eky'ebyembeera z'obudde. Nze Annette Nakimbugwe. Obudde baddemu omusana ogwakanga bwe gukubakubamu obunnyogovu ate nga obutuukidde mu biseera eby'olweggulo nga enkuba etonnya biwugiro mu ggwanga. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku ssemazinga Africa kiraga ng'omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu kitundu eky'omu bukiikaddyo obwa ssemazinga Africa nga kino nno kivudde ku mpewo ez'omukalwe ate nga nnyinyogovu nga mwetobeseemu n'ekifu ezikuŋŋuuta okuva mu bukiikaddyo obwa ssemazinga Africa okudda mu bitundu byaffe nga ekyo kye kireeseewo obunnyogovu bwe tuwulira mu ggwanga. Kale kino kikkakatako okwekuuma ng'oyambadde bulungi naddala mu biseera eby'obunnyogovu okwewala endwadde ezandibalukawo nga ssenyiga n'ebifuba ne mbolukkonvuba obudde obwo obunnyogovu bubayisiza ddala bubi. Enkya ku makya amasekkati tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okweyongererayo ddala mu Ssembabule ate ebitundu ebisigadde eby'amasekkati tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Mu bitundu eby'omu bugwanjuba tusuubira enkuba ey'ebiwugiro okuviira ddala e Masindi Hoima okutuukira ddala e Kyegegwa ate mu bitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu okuviira ddala mu bitundu ebya mu Elgon, Buduuda ey'okutuukira ddala e Busia, Bugiri, Busembatya awamu n'Ejjinja ate ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Mu bukiikakkono bwo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebimu ebiri ku nnyanja Nalubaale ne temperature okutuuka ku centigrades 27 mu kibuga kyattu Kampala ate ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 28. Mu bugwanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu ebiri e Masindi okutuukira ddala Fort Portal Kyegegwa ate y'e Kasese tusuubirayo enkuba ey'ebiwugiro. Olwo ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 24 e Kabaale ate ebitundu ebisigadde tusuubira temperature okuba wakati wa centigrades 27 okutuukira ddala ku 29. Mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba okutonnya nga n'awamu mwetobeseemu okubwatuka okw'eggulu ne temperature okutuuka ku centigrades 26 eyo nga mu Kapchorwa ate ebitundu ebisigadde tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 28. Mu bukiikakkono bw'eggwanga tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu okubwatuka okw'eggulu eri mu Arua ne temperature okutuuka ku centigrades 28 ate ebitundu ebisigadde tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 29 ne 28 mu Karamoja. Embeera y'obudde ey'ebunaayira omuli London enkuba esuubirwa okutonnya ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 22 ate yo e Cairo omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku centigrades 38. Yo mu New York era wasuubirwayo enkuba ey'ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 27 ate yo Nairobi omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 22. Webale kubeera naffe akaseera kano tulindirire nate enkya akadde ke kamu weeraba.